kati manyo kugenda mu comments ze nenzisomera banange comments za mwenzi soma enda yo nenzisoma enungi ngene no ziraba ezibu nezi reply ngano zi reply naye waliwo comment omwana gye yateekayo zaali nyingi naye ndowooza zaalinga comment nga 2 oli agamba kati wanaye omuwala tali mu kukaaba olw'okuba musanyufu wabula ali mu kulowooza engeri gy'agenda ospendinga mu obulamu bwe bwonna n'akasajja akampi okitegedde kati abamu babirowooza ne babiwandiika abamu babirowooza n'akiskipinga kati sometimes ono bw'akirowooza n'akiwandiika ne wabawo ng'oli naye kyadalowoozeza nayongeserezaako kati bwe babeera bayongeserezaako bunzita ababeera bongeserezaako mu reply y'oli bunzita kyogereko omuliro okumagwaki banaye bunzita oli najja n'aseka mu comment y'oli mba mpulira nga nfa comment endala comment yali nti bambi omuwala tamanyi omuwala iraba wahaginga mujja we ng'ategeeza kalo nantongo banaye bali bamanye mbuwanzi obaawo nga bwebimanyi ebyana ebyo ku TikTok very wicked n'owulira nga kikutteko oli kyaliibwa of course iyo omuwala bambi tamanyi ali mu kuhaginga mujja we naye nga comment kati kaba kasale bayinza n'okasala gwe obeera bitaba bate bayinza n'okasala babusala okwanjula kwaliyo ku Lwokuna tugenda ne twanjula bwe twava mu kwanjula tuvaayo ebifaananyi bisakiretinga ku social media eno n'abiraba nagamba wow you looked so awo nga tanabakakasa nti bya ddala wow you looked so beautiful banaye nga mwanyumye nga byanyumye munaye byanyumye naye gwe yabuzeewo bwe namugamba tofaayo bambi I'll be there next time nemubuuza next time ddi lwengenda okuddamu okwanjula okukola embaga so ndowooza bambi eyo statement naye yamumenyamenya ng'omuntu yamukwatako ng'omuntu but I was nga omutima gute nga yaganye tewali kyakukola regardless we move on ate nga sinyize in good faith olaba kasitoma ajja ne mulamuza n'alemererwa ebbeeyi n'agenda ne musigala nga muli bakyaliyo in good faith so naga next time mbuuza next time ddi eyo yagireka ku blitik teyagiddamu nedowooza back there nalowooza nagamba nedda nagamba Sarah tubeeko kye tukola so ne babaako bebapanga eyo back nga sina kyembaje nedda nali sisobola it was so natural tetulina kye tumanyi actually nze nali sina kyemmanyi nti obono yayogerako ne Carol yes naye yali tamanyi mbadde nga ngezaako persuadinga Carol okujja okugenda naye kyova ne bwe yakaaba nasooka ne mutunuulira nengendera nga akaaba nange nenkaaba naye ng'ono abaana esinga wakiro ndeetera Carol ku mbaga ng'amwagala singa ndeetera Carol ku mbaga oba ku kwanjula kyonna ku mukolo gwaffe kati okwanjula kuwedde so okwanjula kwali 25 then embaga nga 26 embaga yali 27 no 26 Friday then embaga 27 so ku Friday eno asimja kwa olaba ku 26 that Friday before our wedding everything was fully paid era nze nesibira ne ku saloni nga nkola kolo nga 26 nasiba ku saloni nga nkola ndoza that day nakola ku Rachel Rea ebasooka kumukolako
nga buli kimu kirimu nga nekiri nga ntudde bwenti nga tosaana kumaamu ekyambaga yange oga stress free nga buli kimu n'okola bulungi kyolina omanya mwana ebintu bya mukama byewuunyisa olaba ku mbaga yaffe ebintu nga 5 bye tutasasulira ng'oli bridal cars tetwasasula ku bridal cars so si kimu ebyuma sound tetwasasula ku sound era M1 studios yabituwa kwata just sasula akamotoka kagenda obireeta nokubizaayo full stop DJ eyakola ku mukolo tetwamasasula naye yagamba tofaayo nga brown skin basoga nti ngenda bakubira kyekirala cake no cake we paid for the cake what else eyamwambaza gawuni za bei ashim era baba batona bakuwasa maani omanyi gawuni opangisa gawuni esobola okumala ku ate mbiduuka ebyo bei bridal world just okupangisa just okugipangisa oli n'ogipangisa n'enkya n'ogizaayo ate nga woyisaawo olunaku bakutemako emitwalo 10 okitegeera so gawuni era nolina nagamba omanyi mumpe just za kujinaaza bagiyita kujinaaza oba steaming kujooza steaming biki kyekirala byali bintu nga 5 nga mu butuufu byewuunyisa ng'olaba mukama nowa makeup gawuni yava ku bridal world by then yali tatana bakukwatagana ne Mali Trends so nga bridal world is one of the best bridal whatever mu Uganda but ekikirizika ogiraba ogimanyi so nakyo nga kyewuunyisa kyokka abayimbi bonna abayimba ku mukolo tewali n'omu gwe twasasula agamba Lena Price njaga kunyimbira kale no problem eri bulamu jangu no problem Jamali jangu no problem Job Kiza no problem Twina Habat no problem it's okay yo I think it was chiva ku neisa joyisa n'abantu abakwetolo exactly ndowooza because it's like you both like muri abantu balungi eri abantu bajja kiteeka mu comment section bo benyini bakiteeke mu comment section because sometimes kikaluba omuntu nange nkirabirako because ffe tuba tukwa shows zino tucontactinga abantu ab'enjawulo n'omulaba oli ngeri gyakuddamu n'engeri gyagula idea yo but for you ebintu byonna yadde like simplified era I love that, I respect that. Yeah, I love it. So abayimbi bajja era njanya togeye ku moment ya Carol Nantongo because yo like clips ezo za saturating nnyo actually abasinga obungi abayi batana kutegeera bebasinga okutegeerera era video ezo naffe zaatukwalanga kituufu so ennaku nga 2 emabega nazeeyo eyo video nenjiraba like nga wayisewo emyezi nga 9 oba 10 nazeeyo nenjiraba nengaba yo and still kyandeetera olutiko okuva like enviri kuva ku mutwe like wali surprised nnyo kati ku Friday yo Sarah waliwo omwala Sarah Beats akola atambula ne Carol ndowooza ali omu ku management ye Sarah ya nine number ye because sometimes when I cannot reach Carol we contacting so Sarah ansinika message nga banange nga mwanyumye banange nga mwanyumye embaga yo ya dine mga embaga yancha banange nga tusubiddwa nnyo kyokka ne Carol mulwadde alina gye yagenze amba mwana yaŋŋambye nga naye nze nsobola okujja okakasa nti nsobola okujja nagamba gwe mpa kaadi so
ngama tekadi njikube ntaga njikube kifaananyi ginsindikire so nga njiwandiikako nakati ebifaananyi nyina mu inbox yange ne Sarah nga njiwandiikako Sarah wa Carol nkube ekifaananyi nga nkimuweereza kumbe little did I know that back there they were planning for something good. They were planning for something good. So ba nenjimuwa Carol bedo yalina mulwadde that day ava ku kitanda yava ku kitanda nga yali oba yali alina ne kanula that is how good she is yava ku kitanda na chala na yali anyemeza nadde no mukupangisa olugoye anonya oluno atalolaba jukira yabirabye jjo so fixinga nadde no anonya bichi so nayi planning batuuka nga balowooza batuuse late naye ate obudde we bwatuukira nga wewe gwe mwana nze bwe mba nkunyumiza n'ebino mpira n'olutiko nga lumera neera gwe kyolina omanya everything was just perfect. Okay. Akiraba oba yabiraba byandibanga akalaba ka mpola ka kyavuyavu naye singa obeera ofunye akantu nga katono ashimu naye nga kalungi kaba kamala kati kanko ekyokulabirako ku kyaki twatuuka mu budde ne batudiza ne balance kuba bwe mulwawo okutuuka ku kyaki baba tema sente naye bwe mwangwa baba waayo bagatira yes ku UCC so twatuuka mu budde netugenda mu bifaananyi ne tutuuka mu budde buli eyatuliko nga kiri perfect twali tulina otuuka ku venue saawa mwenda zenyinza tusanga ku venue nga si bino byakulinda abagole saawa 10 nga tulina okuba nga tulya lunch saawa 11 nga tuzeemu nga tujje mu changing so twali tukomyewo mu changing nga tumaze okutuula so we twatuula bwe tuti MC agamba so there's an precious ina surprise yamwe segeza ne musibali bamutegezezza akawo nga bakatu kati bwe batuuka ne bamugamba kati MC yali agenda byonona ngagenda ina surprise yo Carol Nantongo naye gatana bakogera Carol Nantongo kati na surprise yo era kansubire Mr DJ oli steady na teka yo oluyimba DJ kati yinza babagamba nti nina surprise yo what came into my mind was maybe like waliwe yatwadde kuba obanyi yabanyankole bakiga nakuhente so I thought nti waliwe atwadde nte and I was waiting to see the cow popping in so nalowooza nti ne batekayo oluyimba era bw'olaba video eyo nasooka kutunula bwenti nasooka kutunula bwenti nempulira oluyimba kati bwe nawulira oluyimba nempulira eddoboozi lya Kalonga liyitamu saamutunula nako nze Carol ngenda mulaba bwenti nagenda omulaba bwenti n'amaaso gange ng'oluna oluyimba luweddeyo yes waneno we nagira wansi bwenti we namulabira yes wamuyikanga buganzi ngaze so tekyali mu Antoine we namala omuwulira sebwenti tulodde eno emabega nga amaziga gatandika okumpitamu kali precious wawulira otakozi walingo gamba nesimode terekaro nze nali ndowooza oba kale bayogedde kubanga nze nali simanyi nnyo ebyo nga manyi oba bayogedde era bwe yakaaba nga Katonda akaabira ki nesoka nenewuunya ekimukaabya nagenda olaba akaaba nenkaaba nange nenkitegeera because omuntu gweoyagala bwomulaba nga akaaba tosobola butakaaba oba waliwo abantu kale yeerabidde n'okwogera kuwa ebifaananyi gaye yatukuba ebifaananyi yatukubira bwerere from the launch ng'atukuba ebifaananyi bya bwerere ng'abituwa sina even from the launch pre-wedding shoot era nanchi nawe ndi wandichewo social capital ye omumye bulungi abantu abo bakwasaganyizza nnyo just no mukama ate nga munange tolaba abasinga siga nti obeera obasabi
we mbobo babireko ngoli ye yamabwe ya mimwana so katika Ronantongo natuka anaye nenkabanga bolowoza kino kati kyatsinga okunkabya nze nganze nyangamba iyi mukama nzani nekino nakyo kikoze obo mfuna like everything has been so fine kino kibadde bulungi nekino nakyo kikoze I had to break down Walai nange wandu kukiriza ndi Katonda ebintu abikola yes naina binalinda byeko but kine ekicho nakyo at least it's an experience era nange wendibe ndijinyumya ngambo why ndu bisoboka so umukolo gutambula abayimbi bonna abajja like tebakusaba weya bonna ate ne bampa n'okumpa kuba bampa sente ate ne banyimbira nako instead nzo kubawa ate nga be bampa gwe nkugambye nti batuwa sente ekisigaza ko neka balance akatono akasobola tutwala mu honeymoon kisegeera so bebe byonna mwana nga naye mukama nze deza waabwe nze atayina jamanti obali n'abazadde mu Kampala waki atemikoja najibwa ngimu kibwa success mu checha ddako yali honeymoon kyaddako yali honeymoon naye era ebintu bya mukama nga bwobimanyi Ashim you see nga tonafate wevumansi olaba leero you can sleep as an ordinary man and wake up a VVIP. Why are you saying that? Omukolo guwedde tuzeeyo ku hotel etwali tulina okusula twebaka nga tukuuyo of course aga yaffe twakuba dansi vibe nkolo gwa vibe go gunkolera nze era mukyala wange good enough twegwako nga tumachinga vibe she doesn't shy away neither do I like so gwali so vibrant abagenyi baffe we were the main entertainers in fact so gamba ate nga nabo eri of course abali mu kibiina nabo benyenyini vibe bwe 60% bavubuka so the other 40 nabo nga abakulu nabo nga bali vibrant so mwana abatagula banga muddeyo ko mu bichekingeko I think we should upload these things on YouTube as well however much it is too late so we were all tired tuddayo waka tusuze ku hoteli twebaka kati Carol video nagipostinga ko ku snap ye yes mama bwe yagipostinga ku snap waliyo omuvubuka nice chamujuka nalinya si genius ya postinga clip endala waliwo genius kale abali ku mukolo ba postinga bu video naye nga buli akapostinga bamuyitani mukama ngai mwera bidenya naye nga buli apostinga ekyabadde naye buli apostinga ekibadde ku mukolo gwaffe nga page ye wetandikira buli segeza ntu naba mu audience ali yabirinze buli no ndoza just oba kyali kiseera kyaffe nga buli eya postinga so kati omuvubuka ye yakajja ku snap ya Carol nakapostinga ku TikTok mama nkakuba omanyi okukyanga like yakapostinga kironga kusawa mukaga ne bukyanga video egenda mukakade views yes wali kusamba kaji banange tugenda ozukuka ngekiri ku WhatsApp ngekiri ku TikTok banange congratulations ku WhatsApp koka banange congratulations banange machikubye banange why am I crying banange Katonda wange nendo okutunako mu video nange ntunako mu video nze video actually Precious yagipostinga ku page ye yagipostinga like katabiri nga 29 bwe yagipostinga
era still nayo ne shooting nange why am I crying kwegamba nga nga naye kati ndowooza oba asatu lwe twagenda mu honeymoon honeymoon twagenda Kalangala twagenda Kalangala so ne tugende ku honeymoon naye ekimu ku kyatujjayo namangu nga interviews yali supposed to be lengthy tebeerako naku naye ndowooza oba twamalayo were there 5 days. Yes, there are 5 to 4 kuba babloggers benyine bebasoka n'otumalako emirembe ne TV zikale katugambe sijja kiyita kumalako mirembe naye remember yali emboozi banaye Kalona Ntongo ayina omuvubuka w'enjala gwe yagize kati nga zi TV tewa naye gwe mwana ashimu amawulire go gata ngala omanyi okuteeka embaga yo ku TV kyekitegeeza oli ku media tosasude yadde n'ekikumi tewali TV eta playing of course oba ne ku waliwo TV inashoba gitanikati batsanyi bagiraga kusanyuka ne balaga ku Galaxy naliga bro nga tutaddemu yadde so ne babiraga ba YouTubers ba bloggers nga batukubira nasi banaye muli watu agala bajjako interview kati naye nga tubadde tulina omalayo nga week oba weeks 2 mu honeymoon netuvaayo mangu tuvaayo ne tukolakolako ezaali zikyaliwo ate olowooza emboozi emala bbanga ki emboozi wiiki 2 ebeera eweddewo so ne tukomawo ne tukolako ezaali zikyaliwo naye nga bonna all eyes on us. They are seeing a young couple that made things right. Good. By the way, that thing is inspiring a lot of guys. Ku myaka gyammwe era waliyo obudde yakikiriza nti kisoboka noba tolina nnyo of course nange era ndagenda nga kinina mutuuko bawo nti noba tolina kubanga Katonda ayinaawo everything is possible so animal muvayo mukola ku interviews awo kyekyaddako awo ngekyo kyogeddeko olwaba we twava mu mbaga yaffe so fatwa ndowooza twakalya emikolo gwa Fresian ogwa Sharon mikolo ndowooza giringa 3 nkabiri ne Flo mikolo ndowooza giringa 3 nga babadde giringa n'olwo wekawempe wekawempe Patricia nga babadde bakyali baffe naye nawe bagamba nabo idea ne bajjira ngaga mwana kumbe kisoboka olaba kati from our wedding mukama ina kale ndowooza yakikola ne wabaawo n'abantu abalokoka nga ate tubamanyi ne badde eri mukama kale kangambe ne badde eri mukama mba ne mwana kumbe kisoboka kumbe kisoboka so kati before nga kuchembaga comment section yo yabanga etya ku relationship yamu yabanga supportive yabanga positive or negative people love seeing people who are in love yes they love seeing okay kangambe 80% love seeing people who love themselves abamu baba accepting anti they were not lucky in that field all they have to do is just see people who are in love nga bali okay nacho kati abamu baba nga nabo bali mu love so bwe balaba bali mu love nabo nga bateya kati ne mubaamu n'abali opposite y'abano byagaana oba oliawo gwati oba oliawo Precious gwatijja naye mumpi ng'oli yamumenya omutima kati obusungu bw'abaninako nze oba maybe naye akola omulimu gwenkola okitegeera mingi so the reception yali both negative and positive naye tebadde nnyo negative even before teyali nnyo negative kubeera ndowooza kiva mu kwewa ekitiibwa ne bemupostinga ndowooza bemupostinga n'okwewa ekitiibwa
kati mu mbeera ey'okupostinga content wano watu nga akwatagana ku relationship yamu obandi ku mikolo gyammwe egyaliwo olinawo comment yonna gy'ogaana terinva ku mutima mwana yagikubawo nga yeeruma nga mbi omukosi zibaawo zo beera wenzirayo kuba ono yasinga okupostinga ku page ya Precious Wadeza ono alina page ya Precious Wadeza nange nina eyange yadidandeza but they are all doing fine but hers is slightly higher kati manyi okugenda mu comments ze nenzisoma era banange comment zammwe nzisoma endayo nenzisoma enungi ezimu nezireply nga nozireply naye waliwo komenti omwana gye yateekayo zaali nyingi naye ndowooza zaalinga komenti nga 2 oli agamba kati banaye omuwala tali mu kukaaba olw'okuba musanyufu wabula ali mu kulowooza engeri gy'agenda ospendingamu obulamu bwe bwonna n'akasajja akampi okitegedde kati abamu babirowooza ne babiwandiika abamu babirowooza nakiskipinga kati sometimes ono bw'akirowooza n'akiwandiika ne wabawo ng'oli naye kyadalowoozeza nayongeserezaako kati bwe babeera bayongeserezaako bwebunzita ababeera bongeserezaako mu reply y'oli bunzita kyogereko omuliro okumagwaki banaye bunzita oli najja n'aseka mu komenti y'oli mba mpulira nga nfa ekomenti eyo kyangamba omuwala tali mu kukaaba amaziga ga ssanyu wabula akubyemu akafaananyi engeri gyagenda ospendinga obulamu bwe bwonna n'akasajja akampi endala komenti yali nti bambi omuwala tamanyi omuwala awalange omuwala iraba wahaginga mujja we ng'ategeeza kalo nantongo banaye bali bamanyi mbuwanzi obaawo kati nga bwebimanyi ebyana ebyo ku TikTok very wicked nawulira nga kikutteko oli kyaliibwa of course iyo omuwala bambi tamanyi ali mu kuhaginga mujja we naye nga comment kati kaba kasale bayinza n'okukasala gwe obeera bitaba bati bayinza n'okukasala babusala kakati Deza kanze kusaidia Precious Deza ekirozo tekikubanga watu kifiri baba ayagala kubbibwa kubanga omuntu oba omwesiga oba omumanyi omanyi capability omanyi obunafu bwe webuli kati Deza bweki idea tekikugiranga muko mugabana sokuba ndiye nga siri safe mukazi we namuteeka dda mu kamera wedde ekibiki aza kuba waba wisikala abamulumbamuko wesiba oba naawe like okugezako omukwana kati abakazi babakwana naye abakazi mu kubakwana reception gyakuwa yesobola okuwa ekiddako si bwe kiri ate kale kusingira ddala omukazi yasobola okuwa ekiddako talina bad whatever records simulabangako ng'akukuta nti oba alina kyakukuta nakyo obamba alina gwada that so sibeerangako awo nentya mbu manyi wawo kape muje nakolako interview girlfriend we naŋŋamba nti ye olulaba ku muntu yenna nga jidde mu ango bwetyo ku blockinga kukola ki like now kati abo gwe Precious oba handolinga otya kuba kimanyi bajja kosi bo babaawo omuntu ajja ne intention ndala naye naawe osobola omukyusa obwongo kati ffe tuli bantu tuli social ogenda mu blockinga olowooze ajidde
obazze kukwana nga yakajja okusindikira hayi naye ng'olumu tazze kukwana kubanga ffe tuli bantu bali social ng'olumu alese bizinesi gy'oli. Ate nekirala tukola business ku TikTok. She's a beauty consultant. I'm a nail technician. Akola ku basajja. Ensusu akola ku nsusu z'abasajja n'abakyala. By the way, na video general like business. Yeah. Kyali kityawo. Kati omwaka ogwo 2024 gwali mwaka mulungi. It was the happiest year of our lives. So far. Yes, so far. But we are hoping neguno gwenyini. So far mukama byakakola birungi in the first quarter. Kati after embaga yaffe mukama yatugatako abaana babayita ba Prayer Mountain Warriors. Era yino t-shirt gye nyambadde. Tuli bavubuka fena tuli age bracket ya myaka 2 kwa 3. Tumanyi okungana ne tugenda ku Prayer Mountain ne tusaba tugenda ne tusula mu kironga tusaba nga tukabira mukama. So tugendanga ku Prayer Mountain. Precious we twava mu mbaga tali mu kola and then tuvuddeyo we had a baby nga amaze okuzaala baby Dedan Pridan wali actually ina social media sebo Pridan aba bamutegeera Pridan jali superstar celeb already inaweka following ke wa 8 months. I already start. Wa 8 months bamwagala bambi. Brand ambassador wa MBS Accessories mobileshop.ug era bambi mwebale nnyo kumuwa kali mu Pridan. So kati Precious amaze okuzaala alina baby netanaba kutandika kukola naye wano nga afunayo bugigigigi buno jangu onangireyo katono nangirayo ka restaurant kange nkolerayo video ongo obwo bwalina naye to obumanyi bwa just za kuvimba mukoolo. So kati banaye ne tufumba abantu gaba naye tukoze eki nabako omukyala gyagenda amuyigirize ebyebizigo nga bwakolayo nga bwalanga nga bwamuyigirize ebyokutunda ebizigo bitabula biki ebintu bwe bityo nga amusasula. So ne tufuna akasente akatonotono ne tu ordaringa yo ku maali olwo omukyala gwe twatumeyo Nairobi. Omukyala n'atuleetera ebizigo waka akalinga ka TV stand netujjako ebintu netuteeka ndowooza video eyo honey you need to post it. Netuteekako kale ebizigo netubiteeka ku TV stand ne wano wansi so na recordinga ka video biki banange atandise come and support me bambi these people they supported her. Yes bam supporting and nga bamugulako where are you located ati bambuza where are you located nga balagirira kuduuka ya Nail Daddy kuba wenalimbeera newenkolera tewali wala kolera Mengo nsula Lunguja kumpi. So bwatyo bu order nonga abukubanga but we kept praying, we kept believing and praying, going to the prayer mountain every now and then tubiranga tusaba. So mu Jani, yes ali Jani niwabaawo kale gaya nkolera interior nangamba nino omukyala gwe nakolerako interior naye alabika edduuka atunda bizigo naye alabika edduuka ayagala divaamu alitunda Goodwill ate nga lyali ppya omukyala yali agenda fuluma kyaka mu kulikola yali aprocesinga ku mpapula ze nga ayagala fuluma so ne biyitamu. So gaya ngamba nga kale nja kujja ngendeyo ndabe ngendayo nendirabe edduuka ne ngamba dear God
wano Westava kagambo kagundi kagambo kakeshe wano Westava so Kwentava wano Westava wano Westava so nendirabe edduuka liri ku Chato Complex room number 209 level esokera ddala toyambuka madala tokira madala awasokera ddala awakola nengamba dear God sina sente January nengana bikulekedde lino edduuka bonaabo oyagala ndifune limpe bwate bwaba toyagala ndifune nemugambako I told her ngamba eri wali edduuka bagala ditunda naye before that nali namu wako ka section ku dduuka lyange nali namu wako ka section tekamu amadala na tekawo ebizigo so bano ba customer abenzo okukolako bane bakoze bo order nga babujjawo ku saloon ne babutwala si so we namugamba ko nga talina sente sina sente ne nkubayo ko ku busimu butonotono era ng'omusajja ina bwabeera funa kwa kasente nenga tirijako kenalinina ne mugamba muna edduuka lyaganye tuliveeko era kyakabali tute nabeera nga mbuuza bali twala tubeerawo kulya saloon nga wakolera so nenji yakasente nembeera nga ngendayo nga balongoosa ne bakola kino ndaba nkutaka etabitegeera ndaba ndi so stressed naye tabitegeera kukuta kumbe ndi mukumupangira kantu ani mupangira dduuka musanyuse muwala wa Karaveri so nenjiya mu mpola nebigwa bulungi and I decided to surprise her with a shop like to kickstart the year ennaku z'omwezi ndoza zaali 14 January tugira ningambako muganda we ne mugamba ninawe natumye Precious nyambako ogende naye kuba wali ebintu ebyokusitula yinza obutabisobola so namugamba biki ngaalowooza wali n'ebintu order gye bagenda bako gye baleeta only to find God bought her the shop. Watu nafuna edduuka n'abeera full CEO naye sooka obeebaza abantu mwana bakuwagidde obeeramu n'akasente katonotono era kimumwoki eyo mwebale kumpagira abantu bange mwebale kunjagala mwebale kunfollowinga mweyongere okujja okumpagira balagire bulungi edduuka ndi ku Chato Complex kumpi ne Equatorial opposite Watoto room number 8209 gwabunyabunyezebwa n'embalabe black spots mugaba whiteheads hyperpigmentation byonna ebyensusu mbikolako kati Deza njagala ombulyemu ku mbeera yali etya nga mumaze okurisivingayo first baby era kyali kitya process yali etya ey'omuteeka ku nsi tekyakostinga nnyo mbeera eyo kale our first baby because my ever first baby is her first baby yali tazaalangako nga nange sizaalangako so for now we are facing this as something new. Yes, new parents, like we are excited about the baby. Another thing, nalabako mukyala nga akolerera akasente namugamba bona sindika n'ozaala bulungi nkuwadde akakadde era banaye abasajja abali eyo wamugamba bwana sindika omwana amuzaala bulungi kakadde ekirabo kyakakadde nenkamulaganako kakadde era nakituukiriza nakamuwa
naye era kitu Katonda yamuyamba n'asumuka bulungi era Mukama yamuyamba n'asumuka bulungi tukusale jasindika Mukama yamuyamba yakola bulungi yali akola bulungi practice kuba twagendanga eyo ku prayer mountain ne tusabanga tetoola Mukama namugamba nedda tetusobola tebasaba musala bisonga ate tubadenga tusaba so twazalira ku Kristo Medical Care so nasindika bulungi tuvaayo nagenda kewaka of course naye so banyumize emboozi ya post bagita post what postmortem postmortem si postmortem bagita post oba biki si postmortem checho ng'omwana waliwo depression eyo oba depression oba ebeera ki yeyo postmortem depression oba simanyi sasoma nnyo naye ng'omuzadde amaze okuzaala alina stress gy'afuna ne depression gwayitamu nga yakamala kuzaala balina embeera gye bayitamu nange yakaginyumiza juzi kuba one of the moments that I cannot forget njogere kati ono twali tubeera waka eyo nasale wa sister wange nga okusinga alina omujjanjaba biki kunyiga ngesobola kubikola nzeka so nga nzija nemukeberako everyday so that day nali ngenda nganzirayo n'akaaba nagana lwaki tosigala ate kati nsigala enkya nokere ekyakolero n'akaaba kusaka tokaaba tugala ngende storage ngambira banga biringa ebyokwekoza naye kati juzi yadde angamba nti eyo depression bagita bakyanza simanyi nakumanya ebeerawo kiraka ebeerawo jjukira omwana akaaba ino okwoyo oyagala kwebaka ino wakuluma ate olubuto okunyiga ate biki ate neddadi tomulabawo olabanga eyakusu bwe bityo kale nowabanga waali naye mbu they passed musawo ndowooza bimanyi bulungi katuddewo okufa ne side Precious kintu kyo Deza kye yali akoze tufuna owuliranga okyagadde nnyo nnyo nga wali tukiswe n'ekirala kintu kye yali akoze nekikujjako n'oyanga onyiize mutuufu n'oyanga antabudde nnyo leero Deza ebintu yatera okukola nebinsanyusa kale ansurprisinga nnyo bayitawo okusurprisinga bangamba mukwano kyamaanyi nnyo ankolera nnyo babyagala nnyo abakazi oba lwaki era olumu amalina okuŋŋamba tulina omukolo gye tulaga mu mutima nesuka ne ŋŋawo nalayika nnimba alina gye ayagala kunsurprisinga ekintu ekisinga okunzijjako akikola Deza ayagala okukakasa bifu nebanga alimba bayagala ayagala okukakasa maama ate nga goli abiba bikujiiza wakiri akakola mu bulumi obungi naye ngaakukakasizza asogamba nze nsobola okuleka weekunya nsobola okuleka n'akakasa naye ng'era akulese aleka alina olulekere kuva bukyanga namuleka kati akuuma obudde ate ekirala takwata budde Deza atakwata budde wakuta obudde agamba I keep time when I want gwe Deza kasita agamba saawa 8 manya ziri 11 zagenda okutuukako lega akuuma obudde nakuziba akuuma budde wama wala ngenda nokulaga video ekimotoka kikyali awo kifiiriddewo kituufu ekimotoka kibaddewo naye naye abadde anyumirwa okukiraba kati saidi eyange ebisinga binsanyusa ebisinga birungi naddala omukazi bw'abanga muyonjo abanga muyonjo ate nga akuwa peace of mind kikulu peace of mind ate no keeping home a lovely place to be nze nsobola okubeera ku mulimu
neweziwera sawa 11 nga sinayo appointment nga sina gwensubira kuba ewako na appointments yesu ngajja tugende tudde waka ne waliwo abasajja anyuka 11 naye wakatuukayo 7 gwa kiro yes je bali nga kimanyi kyeyalese waka. So I like about the peace of mind that she gives me. Nga teweganya kudda waka teweganya kudda waka olwokuba omanyi mbu olinayo ekibambulira ky'omukyala akitegeera. So I love the peace of mind that she gives me and the freedom. Kati ekinyiiza agenda kulimba ekyomanyi kaakati alimba okunenyanenya banaye olinye wano banaye esaati togiteeka wano anaye ekikopo kijeewa one banange kale okay ebinyiiza naye oba banange ekisimula tokijeewo tokirekawo banaye ate olujo olese tolugaddeewa anaye ekintu osegeera naye abasajja bonna ekintu akirina engoye siripa sanza ziri bwe ziti agenda zireka bwe bati nja zitereeza jjukira engoye asanza ozizinza agenda ziyiwayiwa nja zitereeza kasita zijja bwe gye njagala kati ndi ku bwangu nzijeeyo esaati ate nsoke empange kale ebintu bwe bityo naye they are minor because as for us we rarely have fights. We rarely have fights. So anti nga tuli mu kuyomba abantu bouncing events tulina precious nedeza couple ezimu kuzisinga amaanyi ku internet okwo bano bola abasebo bafumbo ate nabatuukiridde era balina ne baby batumubalageko tumuleke no already ayina gundi ye bajja kukola ki bajja kumusangayo. So deza kati twabayagala omanya couple yamu nguddeko nti byonna byemukozeeko biraga nti kintu kiri serious ate like plan ki esingawo eri mu maaso ga kino maaso ga couple yamu kati couple yaffe some of the future plans. Yes kati ekisooka ffe tetwamanya mbu it's going to be this. I am one of the people that used to hate public relationships. Sanga relationship eri ku lukale nga eri mu mawulire tezaali mu planning nga actually sibyagala naye Mukama n'akireta bw'atyo ate ne kiba nga kitukoledde. Kati we believe that we are advocates of love, like tugezaako portraying love okulaga abantu nti bisoboka ate you can still be married and be happy. Like marriage is not prison of its own. Omanyi tuli mu nsi spreading hate more than love. Like ekintu ekirimu ekibi kitambula nnyo okusinga ekirimu ekirungi. Ate nga abavubuka nabo batya nnyo okuwasa ne ba endinga up nga bamesinga up nnyo because batidwa. So plan zaffe ziri nti twagala tweyengere okulaga abantu nti musobola okuba nga muri bavubuka. Yes tugenda kukula tuli mukula okutyo tuli bakulu naye ne mu living happily ate ne mukulakulana mwena nga you just having one man and you having one woman. Yes. That's nice. Nekintu kyembadde njagala twogereko neeyisa yammwe mu public naddala kati nga muli mu bifo ebiri public like mujjayo kiri ekifaananyi nti tuli baagalana ng'omanyi kale oli ayinza okirowooza nti nno sometimes kuba kwerabisa but kitera obaawo oba just you act like mommy and daddy mu public. Yeah. Kati question eri kind of tricky. Bible egaana ekintu kye bayita okwesittaza. Kati mu public tukola ekyo ekisaanidde. Omuntu kyasobola olaba nti yes
they are a couple naye nga tetwesitazza muntu atulaba. Ndowooza question zaabadde tagitegedde bulungi. Which is okay. Mami agitegedde. Kakati baani abasigala kyemmanyi kino mwakitandika era ne kiba successful era nga kijja kubeera successful maaso eyo. Naye olinawo nti bakuinspiring nti batwagamba abantu bano bati naffe be bagamba nti kati nga mwe muli mu inspiring your friends oba n'ababalaba bafaani bammwe mwemuyinayo nammwe omugamba nti akapo bweti naffe yatukola ki yatuwa amaanyi ntandikira weeriya. Nze mpozi ono Ndowooza abasumba baffe bazadde baffe naye teri kapo. Teri kapo nze nganze yali inspirinzeeko. Just kale nze nganze according family gyenvaamu. Naye nga kapo gyowadde ogamba nga eri ku social media nga inspiringa now over then. By then and now. By then teyaliyo. Just mwali mukola kyamu. Teyaliyo. Yes. Nice. Kubanga mwali mukola kyamu ate nga buno obudde kiyinza ku inspiringa abavubuka abalala. Before nga tetunaba kumaliriza Shane, Nyange yakulabyeko ng'olinawo koko koyagala oba byakunywa oba nalabye bubi, producer nalabye bubi. Wandi bituweereza tubaako ka moment ke tufuna. Those people like they want to see oba like kale obumu ku bupate obubeerayo nga tetuliyo ewaka. Akitegeera. Naye producer nga wabitegeka ani asinga okwebaka ennyo nga ye banayo okuzuuka ku mwadita beza wawebaka bayebasi ono yasooka okwebaka ate ani asembayo zuuka nze asembayo zuuka most cases ebeera gwe asembayo yakubanza asembayo okuba mbeera njiya mbeera nfumba kichwa yogera ekituufu gyama ekituufu wabeera ku ssimu Lukale abeera editinga video zange. Olwo munafuna kati beera mu editingira zi video Anjiyiza. Muyiyiza kati atera okufumbira naye luba lutalo kati yogera nayeseza ebintu nesiimuula namugambe dda walayi tufumbire ku breakfast tusiikireko kale ku magi nenjoza ebintu nesiimuula nenjoza nenkola buli kimu tugenza okuva ogenza omukubira essimu nga amagi tanagasiika naye nange wamaka nkubulira ebyembadde nkola obadde okola kideza so nenkyusa gundi nkyusiza kapeti y'omu ddiiro ebadde egubye eddugaddemu katono nenkyusa nenteekawo endala nemala nenkyusa omwana daipa nemulongoosa bulungi nemala omukyusa daipa nemunaaza omwana nemala omunaaza nemala omusiiga nemwambaza nengenda ku dduuka nengula amagi. Oh my God. Producer nga w'amaanyi. Thank you. Kati kitegeeza obadde bize ng'okola biri. Omalimba babadde mu kiboozi nga bakuba lingala. Kalingala kanyumira instrumentals oba balingala bwasembe ne bunyumira nnyo. Babadde mu kiboozi. Naye kati tugeze ka juice kazze wakawe kati. Kama ndagera ngeri gye kiba nange nkoppemu. Nga kibeera waka. Kibeera bati. Ekisooka wano tewali kameeza. Akameeza kentera oteekako ebigere bwekisebo. Ale dakituukayo ebigere tekikabawo. Tebajja kukwata yawe ekimunga ategeeza wano ndi koppa bukodyo. Koppa bukodyo. Abale baagala koppa bukodyo. Engeri ekintu gye kiggwamu. Alaya. Peno ne wakanga tubeera nnomu. Wakatubeera nnomu. Tewali. Naye olowooza mbe bibeerayo. Olowooza bye bibeerayo mbu okujjako wama kinsinga omanya kasita
kasitanda bwe ndaba kitule nga kituuse ho manya ekimere kituuse asooka aleeta tule mmere y'empoomera amanyi ofumba bulungi. She's one of the best cooks that I've ever met. Era bw'oba toli busy nakati tugende hani bangambye nkunyweseeko naye kyensinga obutayagala gwokimanyi kati awo nedda omu yenywesa kiki tukyogereko nakyo kimugambe tayagala kumuliisa tayagala kumunywesa actually ne ku mbaga yali agambye simuliisa ku mbaga waliwo akantu ke batera okukola ku mbaga kanzita ne hani bangambye nkunyweseeko walayi bangambye nkunyweseeko olaba kati olaba mwana abadiga abali ku comment section bagala tandika okweyogeza amwesibako oh my god, wow, look at the way she's drinking my money. Jesus Christ, olaba nga bwakawuse bwatyo bwawuta sente zange ate adoyagala mpunde zange bwatyo bwawuta akasente kange era straight gisule busuuzi kuba egenzeeko nsee ante kale nze nowaba nga tanywesezaako bampe kusabye nze nowaba nga tanywesezaako wama kale kwata nange nze mpulira ensonyi keeko kamala naye ekituufu kiri nti nga bw'otulaba in public bwe tutyo bwe tubeera n'ewaka tewaba nnyo bikyuka. It's not like nti oba bwekituuka mu public we show them a different picture and then back home, because ntera bbiri aba mu comment section. It's not like that. It's not like that. kakati dezanga tunzika tumayiriza yagalayo kigambo kimu bibiri byoweereza eri bafaani bammwe era oba kubeebaza ng'omanyi ki ekiri ku mutima kyoyagala oweereza eri abatufaayo. Kakati erimu abatulaba ku Brown Skin Media manya bamutadidandeza era nga before nga sinaba kubeebaza ennaku z'omwezi nga 25 April twategeseyo a Christian vibe trip to Western Uganda. Tugenda mu Western Uganda, tugenda yitira wano Masaka, Mbalala, Bushenyi, Lyantonde, Lubirizi, Furumemwe, Kasese, Fort Portal, Mabere, Ganyina, Mwiru, Simanya, Leki, George, Cheyo nawe my tourism sites eziriyo. Tugenda tutuwalingeyo yonna. Kasente kasamsam ya 3 days, 3 days 2 nights from 25th Mtwala 25 joka. Kwe kuli buli kimu gwe jangu n'ebyokwebika byokka mujja mugubane mugule tickets pages z'abantu bano baleke nti mufuna tickets nange inshallah Katonda n'abansobozeseza awo bire mazima olina obeerayo kuba kigenda kuba kinyuvu nnyo kino okuba tuleeta vibe oba oli awo gy'ogenda osanga ng'ogenda okuwasa inshallah Katonda wasazeewo. So njagala beebaza bannange bantu baffe mwebale okutwagala mutulaze omukwano temutuvumye nnyo bambi ntera kulaba engeri gye muvumamu kapenera mpozi nga mugenda tandika butandisi naye tebatuvumye nnyo kiri awo abatuyisizaamu egaali luli waliwo omwana eyagamba nti yeno kape etaweza kilo 8 bonna babiri nga Mukama Katonda kale teyalimba nnyo naye mweba kyakyo kyetaaga tujukiza so mwebale nnyo twagala kusingira ddala mwebale nnyo okwagala mukyala wange mwebale okucommentinganga okusharinga
ate nekyamwewala okubeera inspired in one way or the other. Bajje ku ne shop bakoleko enjala abaginayo emikolo baga biki bacekinge out page yange eriko Deza Nile Daddy noba wandikamu Nile Daddy nze asooka okujja waka bulungi abayisebo bakimanyi bulungi. Precious nje abakulaba bagende yakatambuka abatulaba mwenna mwebale kutwagala mwebale kutufollowinga mwebale kuwagira bajje bakuwagire mwebale kumpagira mweyongere okujja okumpagira abagala okusaba ng'owulira emmeme emenye siso twegatangako tugenda ku Friday okusaba tugenda twice a month bwe tugenda no Friday dako tetugenda ennaku z'omwezi nga 21 tuli kuddayo that is next week on Friday osobola okujja n'otwegattako ne tugenda ne tusaba ffenna mwabagala okumpagira nga mulina ebizibu by'ensusu nsangibwa ku Chato Complex near Equatorial Mall opposite Watoto shop number 8209 the beauty plug abiwulidde byonna. Deza akasembayo nga like wali era abavubuka abato batandika obutandisa omukwano naye ng'era mbutuufu bandiyagadde at least babeeko nga we muli bigambo ki by'oyinza obbaweerezaayo kakati omuvubuka yenna ali eyo nga specifically mulenzi nsinge kufokasinga ku mulenzi kyo ku saidi yange abakyala bano kale kitono nnyo kyembaddemu nga ndi mu relationship ne Precious just basinga kwagala mazima ate ekirala ng'ovudde ku mazima okubeera nkyogere ntya mu luzungu lack of a better word to use naye okubeera consistent kitegeeza bw'oba nga olina ekintu kyewamumanyiiza ng'olina kimaintaininga. Yes, don't fake life, just be you. Because in the singira ddala Precious yansanga si nganinga bwendi naye okyanga neegattako because I've been consistent and I've been truthful to her. Nina wendi yasanga sinabafuna motoka naye kati nagifuna nga sinabafuna ttaka nga nkyali mu kadouble room kali awo nga nkyali eyo wa saloon edduuka kali awo. So omukyala bw'omubeerera ow'amazima ate n'okumuwuliriza kuba ogamba nti sikuwuliriza si bwe kiwotera okugamba ezikola okumuwuliriza wekiba nga kituufu kyakugamba nga mubutuufu you can buy the idea please do it. Yes, kyosobola obagamba abakyala nga bakitandika butandisi era nga balina idea ekitandika oba kyenina obagamba obufumbo obutaliimu kusaba sikiwa nti busobola okuwakinga out so olina kuba musabi ate olina kuba mugumiikiriza better submissive to your partner yebyo muwulirize muwe respect however much engeri yonna yonna gy'alimu olina omuwa ekitiibwa kubanga yoyo gwoba wakola ki gwoba wasiima so muwe ekitiibwa mu ngeri yonna yonna gy'alimu. Abatulaba ku Brown Skin Events tubadde ne couple ya Precious ne Deza muzenga mubalaba era bingi mubadde mutamanyi ku bo nsuubira abalabye sheeno mutegedde bingi era bingi nnyo bye muyizeemu. Tubaleetera abantu bano sigamba nti twagala mubalabeko bulabi wabula tuba twagala mumanye bingi ebiki ebibafaako na biki bye bayitamu okuba kikye bali. So nyongera okujjukisa nti sheeno tugikoledde ku kifo kye bayita Kesh Gardens kisangibwa wano enakuwadde Sentema Road o breaking yanojja wano. So gwe wenna yeetaaze akafo akalungi akali cool oyagala okuwummulamu oyagala okukola emikolo parties ez'enjawulo
kifo kirungi nnyo era kirungi nnyo ddala enamba z'essimu tujja kuba producers bateerako awo olabike nti oba contactinga ofune services zaabwe teweerabira amanya mbadde Yashimwe MC eke Kampala's Brown Daddy okubanga nkutuusaako eno teweerabira nti ndi sponsored by Climax Mattresses and Beddings abasangibwa e Kasubi awo gwe neetaaga ebyomu kisenge ebyomunju curtains mifaliso mu buli kika byonna osobola oyitawokko n'olaba n'oyitawokko n'ofuna byoyagala era ebintu ebyakaba ebyomutende ebitaakulumye mutwe we sign out akuuma atakuumira mpeera. Shalom. Blessings, peace and love.